Omulungi atulaba nkwaniza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjozi nze Lubega Michael. Akasana akakyagenda mu maaso n'okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era betutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo enkalu okuva mu ddungu ery'omu Sahara nga zeeyongedde amaanyi okwolekera eggwanga lyaffe ekireeseewo akasana okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Mu biseera eby'okumakya tusuubirayo akasana okwakira ddala nga bwe kakubaakubamu, so nga ate olw'eggulo embeera eno tugisuubira okukyuka nga tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyo ebiri mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe, amasekkati g'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebyo ebiri mu buvanjuba tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu. Byo ebitundu ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira omusana okwakira ddala. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31 mu kitundu ekyo eky'ekaseese, so nga ate ebitundu ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'okitwalidde, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28. Ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu New York tusuubirayo obunnyogovu nga bw'amaanyi, so nga mu London tusuubirayo ekire ky'enkuba, ate yo mu Nairobi tusuubira enkuba okutonnya nga yeetobeseemu okubwatuka okw'eggulu. Olwo yo mu Pretoria tusuubirayo akasana okwememula nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 31. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.